mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga kiyimba njogera Luganda ng'otambuza vidiyo sheyalinga osheyalinga ky'okuvuma ffe waffe ebyo twabigobye vuma n'ekyalo ng'okisiibula ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi ti oyo tumugobye ku kyalo muvumi matambuza vidiyo paka kuwulira bubi Yekolera itongwa gegange musibe muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okukujjukiza nti okugo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta kakati ow'ekitiibwa Nuuwa Kiyimba nfunyeemu okweraliikirira temubanga mwatuwambako dda Ssaabasajja Kabaka nga tetumanyi tetubanga tuli ku kigumbaza ng'embwa eyo tekikoomi tetubanga tukuuma lubugo nga lubaale mubbe kubanga Ssaabasajja Kabaka yatula ku Namulondo y'abajjajjaabe mu mwaka gwa 1993 gy'emyaka 31 gye twakakuba kati amabega naye wabaddengawo abantu abavvoola Obuganda wabaddengawo abantu abavvoola Ssaabasajja Kabaka wabaddengawo abantu abakkakkanya ekitiibwa kye nga n'ejjo ly'abalamu omwaka oguwedde taamale mirundi yavaayo n'ayimirira mu kamera ewatalina kuswala yadde okwesika n'avuma Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yamugenda kunkola ki nakkakkanya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yamugenda kunkola ki Abaganda ffenna twavaayo ne twennyamira abalimu ensa n'abataliimu nsa si ffe Baganda ffekka nawulirako bakwano baffe okuva mu Ankole okuva mu Busoga nga bamwambalira nti kikafuuwe okukkakkanya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'oba owulira tosobola kumuwa kitiibwa nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda waakiri kimuwe ng'omusajja omukulu atuuse okukuzaala saawulirako kwemulugunya saawulirako ddoboozi lyonna liva mmengo nti temugenda kuvvoola Ssaabasajja Kabaka ng'atudde ku Namulondo ye ffe Yekolera itongwa twavaayo ne twererejja ne twogera ne tugamba nti kikafuuwe taamale mirundi ekyatuusa nannyini ccano kwe yakolera pulogulaamu eyo okwetondera Obuganda lw'amaanyi gaffe ng'ab'ebitiibwa emmengo mutudde mugadadde musirise busirisi nga natuuka n'okubabuuza ssente za Ssaabasajja Kabaka mulya zaaki gwe mutasobola na kulwanirira kubaka kati abakulembeze b'emmengo byakyukamu muli ku musaala naye omuntu najjanga gwe mulaalo n'akuba ente eyo n'atemaatema ente eyo naye ng'ente eyo bwe muva amata yengeri yokka gy'osobola okusasula omusaala n'osigala ng'otudde ng'olaba buli kimu kiryokke abali ebweru wa faamu nga be baboggolako ndi totta nte ya musajja nga gwe ssebo omulaalo otudde wali oli kabindiko weesirikidde tewali ddoboozi na limu lyava mmengo kuvvoolwa kwa Ssaabasajja Kabaka naye ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga bw'aggiddwa mu kakiiko ka Paalamenti olw'emivuyo egyamulema okunnyonnyolera kubanga akimanyidde ddala bulungi nti gumusinga then Buganda eweebuuse muvvoola mutya Ssaabasajja muvvoola mutya abakulembeze ba Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo tubuuza mirundi we yamuvumira yali agituddeko mu ngeri ya kitundu yali atuuzizzaako kabiina kamu yali tabukaddeeko era nga y'ensonga lwaki temwavaayo kugattako maloboozi gammwe kuvumirirwa kikolwa kya taamale mirundi eky'okuyita Ssaabasajja Kabaka ekigambo kye sisobola kuyisa mu kamwa olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka yali agituuzizzaako kabiina kamu nga kaakati lwabukaddeko ng'ebiseera biri omuntu yenna amuvuma kiryokke tayanikulwa kubanga yali agituuzizzaako kabiina kamu kaakati ng'essaawa eno ne bw'osonga busonzi mu mukulembeze w'emmengo oba omuntu yenna wadde takyali mmengo naye nga yali ayiseeko emmengo olwo oba ovvodde Obuganda kubanga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo okujja Mpuuga kakiiko oba ovvodde Obuganda wabula oli azze n'avuma Ssaabasajja Kabaka ettabaaza ya Buganda omuto gwa Buganda kiryokke ekyo kyo tekirina buzibu basajja mmwe ekitegeeza Ssaabasajja Kabaka waakiri avumwa nga tebabakwatidde mu kittavuwe mujja ssente kiryokke omuntu okutyoboola Ssaabasajja Kabaka azirongaazi tokutte mu kittavu basajja mmwe we mujja ssente kubanga kano kabanga akabonero ak'essimbalaala nti ekyasinza okubanyiiza kuba Mpuuga tannavumwako ow'ekitiibwa teri yamuvumyi era tukyamuyita wa kitiibwa kubanga wansi ow'ekitiibwa is always ow'ekitiibwa
okujja Mpuuga kakiiko ka Parliament kyo kyabalumye nnyo okusinga omuntu avuma Ssaabasajja Kabaka. Kano kabonero ak'essimbalaala nti ekifo Mpuuga mubaddemu endagaano ze mwakola ng'era buli munyago ogubbibwawo alina okulipootingako eyo gye muli nti ono Mpuuga gwe bajjeewo bizinensi yammwe kyova olaba obusungu bwammwe essaawa eno buviira ddala ku ggumba. Vuma Mpuuga vuma Ssaabasajja Kabaka kiri okke as long as totukwatidde ku mulyo. Okugoba Mpuuga kyassizza nnyo ennono za Buganda, kyakkakkanyiza nnyo ennono za Buganda okusinga Tamale mirundi okujja okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Kubanga bwe yavuma Ssaabasajja Kabaka mwenna mwasirika busirisi, mwenna tewaliiwo kyeyayogera kigambo kyonna. Naye Mpuuga okumujja kakiiko ka Paalamenti, ekyo kive nnyo. Kati kyenzudde ku Mmengo bagiyita ebivumo tebimenya ggumba. Nabagambye bwe njogera Mmengo mbasitaddemu Ssaabasajja Kabaka, kubanga Ssaabasajja Kabaka takyayina ssaawa e Mmengo. Bwe njogera ku Mmengo mbasoogedde ku Ssaabasajja Kabaka. Kaakati essaawa eno gw'okkirizibwa okuvuma omuntu yenna emmenga musesebbule kiryokke talina kyagenda kukukola azirongaazi. Tosonze ku kisawo kye kya ssente, tomuseetudde ku kisawo kye kya ssente. Frank Gashumba yavuma Oweekitiibwa Katikiro, yamulangira ebyebuziizi, yamwanamya bw'ati saawulirako ddoboozi liva Mmengo kubanga yali takutte mu kittavvu kye. Nze Yekolera Itongwa n'ekifaananyi kikyo kankibateerewo kyetegereze bulungi oyenze n'ebulunguluddwa poliisi n'ebulunguluddwa amagye, basajja banene, gasajja gakulu gankutte gantwala mu kabangali ya poliisi n'oluvannyuma ne banvuga ne bantwala e Naggala. Mumanyi lwaki bankwata? Nali awo ku lubiri nga wetwagala okukumba okuva tugende wa Frank Gashumba tumulage obutali mumativu bwaffe nti kikuvvooza abakulembeze ba Buganda. Kakati oyo yenze ekifaananyi ekyo mukirabe bulungi. Bankwatira ku lubiri ne banteeka mu kabangali ya poliisi paka Naggalama gye nasula ennaku 3 tebantwalako na mu kkooti. Paka Naggalama gye nasula ennaku 3 nga nnwanirira kitiibwa ky'oyo Oweekitiibwa Katikiro. Kakati nkulaganza omukwano gwange ne Buganda mwenna mwasirika. Tewaliwo yayogera kigambo na kimu lwa nsonga nti mwakimanya nti ono ayogedde takutteeko mu kittavvu kyammwe. Ne bw'abavuma azironga zitakutteeko mu kittavvu kyammwe mwenna mwasirika. Era nze Omuganda gwe mugamba atalina mpisa yenze nalwana ne ŋŋamba omuzza obuzzi avvoola atya ekitiibwa kya Namulondo, avvoola atya ekitiibwa kya Oweekitiibwa Katikiro n'enzija ndaga obutali bumativu. Poliisi teyanninda, banjoola ng'omubbi w'enkoko paka mu kabangali kwolwo mwasirika. Temwayogera kigambo na kimu wabula ng'oli yavuma paka ku ggumba. Wabula nze n'enzija era nze Omuganda y'omu eyasiba olw'Oweekitiibwa Katikiro. Niŋŋamba wano Oweekitiibwa Mathias Mpuuga olimba, wano sikkaanyiza naawe, wano tetukkiriziganyiza. Tulabye abaana abatalina mpisa abavuma Obuganda, abavoola Obuganda. Kwegamba okukuba kwa Mpuuga kive nnyo okusinga eyavuma Oweekitiibwa Katikiro. N'amulangira n'abaana b'essomero baganza, n'amulangira okusala enviiri za patashange, n'amulangira ebirwadde by'obukaba. Nze n'ennyiga n'envaayo n'eŋŋamba nti wekuba kufa nfiiririra Buganda nga mmwe musirise. Kino kye kive nnyo eky'okukwesyoninga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga y'abange omuntu ne bw'oba honorable Oweekitiibwa Speaker of Parliament. Kankuwa ekyokulabirako ekyangu. Speaker of Parliament ne nkirete ntya once wa a honorable ng'obaddeko mu Parliament ne bwe bakuddeyo mu constituency osigala oli honorable. Ne enneeyisa yeeyo mu community editamininga kinene speaker okujjako ekitiibwa ky'obwa honorable okusinziira ku nneeyisa yo. Kakati nammwe ab'Emmengo abaali ab'ebitiibwa nga ffe Abaganda abakola Buganda
twabambuladde ebitiibwa. Nga speaker bwasobola okujjako omuntu ekitiibwa ky'obwa honorable okusinziira ku nneeyisaye nammwe ab'Emmengo twabambuladde ebitiibwa. Mulinga Saawa ya Queen kubanga mmwe kennyini muvumaganyizza ebitiibwa. Temuwadde bitiibwa. Twabambuladde ebitiibwa. Kankujjukize mugenzi Katolo Byama omule mirembe bwe yava mu paalamenti najja eno muffe n'afuuka omwogezi, twamukwatanga omwogezi so singa honorable. Kakati bw'ova Emmengo n'ojja eno mu by'obufuzi naye n'ozannya emizannyo egikola ebikolobero mu by'obufuzi, tukwatanga munnabyabufuzi omulyake, tukwatanga munnabyabufuzi omufere, tukwatanga munnabyabufuzi omubbi, so tetukwatanga ow'ekitiibwa. Yenna ayagala ekitiibwa weeyisenga ow'ekitiibwa. Ow'ekitiibwa Katikiro saakulwanirira nga Frank Gashumba akuvumye, nakulwanirira ne bansiba ennaku 3 n'essimu n'ekulema okukuba nti mute musajja wange paka nga Misa Kisemakula kubidde tayi musajja bamukutte abadde alwanirira ffe. Then n'olyoka okuba essimu esembayo ne bantu ow'ekitiibwa Katikiro. Kakati nze ogwo gwe mwoyo gwa Buganda gwe nnina ogutafa. Ommanja ki bwe mba nasobola okukulwanirira ng'essaawa eno ndaba obutali mumativu we mboogerako waalibadde weebuuza lwaki Yekolera Itongwa bo buno aboogeddeko kubanga mumanyi ng'omusajja ayagala Obuganda ne mu mwaka gwa 2021 yannwanirira yali 2 oba 21 oba 22 baamusiba ku lwange ng'aliwo ampeebudde kyokka bano be nneesibako tekuli yaliwo, tekuli yanjirawo mubiri. Bano abali Emmengo tekuli yanjirawo mubiri. Era oli konsandi Muganda ye yayiwawo omubiri. Lwaki teweebuuzaamu nti leero lwaki konsandi Muganda yayiwawo omubiri luli? Teravudde mu mbeera. Ekituufu ffe ne twogera ku mbuga mukulembeze wa Mmengo oba ne twogera ku mpuuga yali ayiseeko mu Mmengo, twogera ku mpuuga eyalidde ssente z'omuyi w'omusolo, twogera ku mpuuga nga lwe basiba abaana e Kalangala diru yalimu obukadde bwa $5, twogera ku mpuuga yayambala gawuni ku musango ogulemye Lukwago looyo omutendeke yawoza n'ogwa Dr. Besigye gwe baamusibako omusimanya yaleepinga kyalimpa mu Dr. Besigye yaleepinga kyalimpa ekyo kyonna Lukwago n'agiwangula. Lukwago ne Sseggona abaawangula omusango ogw'abaana ba Buganda abaali baasiba mu kwekalakaso kwa 29 ogwa Sseggirinya gwabalema eyakasoma amateeka lwe bamutikkidde ne yeesumikira gawuni omusango gwe yasookerako n'aguwangula gubeeko ogw'okubba enkoko wabulanga gwa butujju nga gwa butujju ogwa Sseggirinya Sejjuni ebasiniya looya ba Elias Lukwago abawozezza emisango ba Sseggona gwabalema eyakamala okusoma junior atuukidde mu musango munene tetwamanya nti owo bwalooya tebuli mu bo mitendera nti olina kusookera mu kkooti bweti oba mu kkooti bweti, wabula najjawo mu kkooti enkulu ku musango gw'ogusooka ng'ate omusango gw'ogusooka gwa butujju nga ne gawuni tannayiga bagisiba mapeesa. Wallahi naawangula omusango ogwo. Wallahi mujosensi kati oyo gwe tukweshoninga fere tunna kweshoninga kuwa kitiibwa w'Emmengo ebyo byammwe tebitukwatako nnyo mubbe ssente zammwe mutunde ettaka lya Ssaabasajja Kabaka mufutyanke Obuganda mwongere okubuza emabega. Nze nandowooza nti kino kye tukola aye tuzza Buganda ku ntikko gwe ate Buganda yatendeka birerya. Buganda yazimba babbi nga yemugamba tuzimbye abakule yazimba babbi nabagamba omwana omulungi abeera wa kyalo, omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe. Njagala osaala ekyana ekirungi buli neiba akibuusaako mu bbanga nnyo ekinyunyu naye omubi nga Itongwa aba mwana wa maama we. Kakati nkijje ku bya beauty y'omu face tugende ku mpisa. Omwana alina empisa ekyalo kiba kimwagala era ne omusange ku mutalo omulala ng'akola eby'empisa oga oyo muno mwana waffe wa ku kyalo
mwana waffe weye waffe ku kyalo Butambala Mabanda Butambala naye omwana omubbi buli omu amwegaana kyana kya Sseggujja ekyo kyana kya Sseggujja tekiba kya kyalo kakati tuswalanga Abaganda n'okugamba obugambi nti mpuga yayita Mmengo kya buswavu mmwe Mmengo mutendeka babbi muweereza birerya temuddamu kusaanyawo bakulembeze Buganda beezimbi mwakozesa seminti kiyaggwayo gye mwamugula ebbuuma mu mwabawumba lyaggwayo muddeyo musime eddala mubumba abalala kubanga mwa mukyenyumiriza mu kuzimba bano ekibya kye mwabumba kibi nnyo katale ekisaanidde katale kyekiseera muddeyo mu Ssasa mubajje ekibya ekirala oba mubumbe ekibya ekirala kubanga bano okubayita ab'ebitiibwa abakulembeze Buganda beezimbye kivumo abakulembeze Buganda beezimbye kale baalisaanyizaawo ffe Abaganda ffekka manyi nze Yekolera Itongwa mama wange bwankuba ngamba kanettire yeyanzala yeyandeeta ku nsi bano baalisaanyizaawo essuubi ly'abantu ba Buganda bokka baalidde ssente z'empeke ez'amalwaliro agali mu Buganda naye abo Buganda beesimbye babonyaabonya ab'embalala abo Buganda beesimbye babonyaabonya ab'ekkaramojja ndi ssente ze babba mu byobugagga by'abakaramojja babawaako abakaramojja ne babeera bamasikini ku nguudo abo Buganda beesimbye babonyaabonya ab'ekasese kakati ffe tugambe tutya abantu abava mu regionize endala ti ababba ssente z'empeke zammwe bakuliyetingiwe eno Buganda era bakyali babitiibwa nnyo ne bw'oboogerako kibeera kive nnyo Muzaffalu mutujje mu bintu byammwe ffe situbiriimu be balya bajja n'amasavu bakubye empiiyi bazitukubidde embuto zeeyongedde otuluma still baagala tubawolereze sijja kukisobola Muzaffalu ow'ekitiibwa Kiyimba sijja ekyo kukisobola era temunteeka mu bintu byammwe nga bwe twogera ku beewalala kyannaku nnyo nti mutuggyeko ne rights zaffe buli wamu kuba bwe twogera ku beewalala Baganda basosoze bwe twogera ku baffe nti tetulina mpisa twogere kwani Uganda tugibalabe nga mugivunza amatongo kyali baddokke okuvunza Mmengo yokka nga department okutudde ekitebe kya Bwakabaka bwa Buganda ne mutavunza Buganda eyawamu kubanga bwe muvunza Mmengo tusobola okuzimba ewala ne tugamba nti ekitebe kigende ewa Kasujju Lubinga ewaffe e Busujju oba kigende ewaffe e Butambala ewa Katambala ne tuzimbe wala ne tutereza naye musanyawo Buganda yonna musanyawo ne Uganda yonna temwagala mugambweko omanyi lwaki mwanyize ku kyampuuga okusinga ekyattambala emirundi okuvuma Ssaabasajja Kabaka nti guno gubadde munyago kati kyafuusa kive nnyo National Unity Platform okukweshoninga ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga dani okuvuma Ssaabasajja Kabaka kubanga waliwo omulyo wali tewali mulyo byabange mukomawa omanyi ow'amatama amangi saagala akulire wa Wakasanke muli b'Emmengo muli ba Uganda eyawamu kobe batta abaana ba Buganda Mmengo tekkirizibwa mu byabufuzi bwe basiba abaana ba Buganda Mmengo tekkirizibwa mu byabufuzi kakati ate Saawa eno ndaga ti ekyampuuga kikwatako era okomentinga ku byobufuzi mugende mukomentinge ku ngoma za Mujaguzo mukomentinge ku byewalumba ettanda n'amasiro tegannaggwa mukomentinge kwago mukomentinge ku nnyanja za Kabaka ezibbiddwa mukomentinge ku bintu by'ennono bwe baba Abaganda ebyobufuzi ng'era mwasalawo kusirika musirikire ddala teri agenda kubasokoolayo mu kava zammwe yonna gye mubeera musirikidde kuba mutubuzaabuziza mukomawo ffe bulijjo tumanyi tulwana na gavumenti kye sinnategeera muntangaazeemu Mmengo yayingirwamu gavumenti oba gavumenti ye yayingira Mmengo oba Mmengo ye yayingira mu gavumenti kubanga nze nkuba gavumenti yange olw'obubbi ne ssente ze yawadde Mpuuga ezitali mu mateeka ow'Emmengo bw'ojja olwanireko kati mbuulira gavumenti yakubadde empeta yakuwayira ddi ne tutamanya
muyinza okuba mwawayira dda nga gavumenti yakwogereza nejja neyanjula n'oluvannyuma neekuwayira nga tetwamanya nga mwakubadde ebirayiro ne mutta n'omukago tontabala sikutabaala nga abakutabadde abaatabadde nze luno olutalo temululwanira mpuga muli mukulwanirako Museveni kubanga ffe bwe tuba tulwanyisa enkola za Museveni tulwanyisa n'abo abali mu ffe abeefaanaanyiriza okubeera n'enkola ze tulwanyisa kati wonte tulwanyisa mpuuga tulwanyisa Museveni na nkola ze mwebale kuvayo kutulaga tebbanga lino lyonna mubadde nga mukolera Museveni tugenda bagoba ku byalo ebyawa bino bye mutunze tunze bye mumazeewo mugenda tugoba ku byalo ebya mukyalina n'obuyinza mu obugoba abantu ku byalo gwe tandika okunoonya kyalo ku kyalo kantandikire naawe Mmengo w'oyogeredde saza Kyaddondo yita musaza le Ssaabasajja Kabaka eri ekyaddondo lyonna genda ng'okebera chapa ku chapa teeka ebyabaganda ku minzaani teeka ebyabanyarwanda ku minzaani oba ebyabazoobuzi ku minzaani olaba ani asinga ettaka mu Kyaddondo awo wokka w'oyogeredde gwe ataliraanira odi gwayagala okugoba abantu nebaana mmwe nammwe mujooze nnyo ensi ng'ogobaani era ongobera mu katigole ki anyway bwe mba nnina omusango nzikirizibwa okugobwa era nange nzikiriza nti omuntu omuvumi teyeetaaga mu society ongobera on which ground y'osinziddewo okungoba ggwe eyatunda ettaka maama newankubadde waliko omusajja wa Kabaka ng'era yemmwe bannannyini byalo naye otunze olimazeeko ate ng'otundira mu byapa then okyakangazanga bwekangazanga lulinga Google tukyawa obusuulu ngenda bagoba ku kyalo mukwano tokyalina kako kuno tokyalina kako mpozi ekyawammwe gye bakuzaala ate mu lujja lwewammwe bwondabangayo mugobe oba ndegerekese bulungi ow'ekitiibwa ennyo ssebo eyo bwondabangayo mugobe ye abange Gashumba ye agobwa ddi ku kyalo nga yatwalira ow'ekitiibwa Katikiro nga yamukuba kisiraga Kagagala nga yamuvuma agobwa ddi ku kyalo tamala emirundi agobwa ddi ekyengera oba ffe abagamba ndi mpuuga wano tunnyonnyole oba girodde ebbali ffe tugenda okugobwa ku kyalo ekyewammwe tutiisatiisa ab'ebitiibwa mweyise nga ab'ebitiibwa muwe ebitiibwa bwe mutayise nga ab'ebitiibwa ne musigaza nti amannya ab'ebitiibwa ne mwambala ebyambalo by'ab'ebitiibwa kyokka ng'ebibafuluma by'abakyenjeeje tujja bakwatanga bakyenjeeje vumbe ly'embizzi ligenda nakaamulali omuganda wagambira nti ekikambwe kigaana kikambwe bw'osalawo okwevuluga ng'embizzi tukulwana ng'embizzi bw'ojja ng'engeye tukulwana ng'engeye so muwe ebitiibwa kugambye nti omuntu ne bw'ava mu paalamenti asigaza ekitiibwa ky'obwa honorable naye olw'enneeyisaayo eyo mu community sipiika wa ddembe okusalawo n'amwambula ekitiibwa ky'obwa honorable nammwe olw'enneeyisaayo mmwe nga muvudde Mmengo twabambula dda ekitiibwa ky'ow'ekitiibwa otherwise muzimbe eyo abalala bano bo mwabazimba kugenda nga basaanyaawo ebintu by'abantu mwabazimba kugenda nga basaatuukira mu bintu by'abalala bye bazimbye abakulembeze b'Emmengo olw'okuba Emmengo ye bazimbye ne bajja ne basaatuukira mu ssuubi ly'abantu ne balimenya olw'okuba Emmengo ye bazimbye balina amaanyi n'obuyinza n'obusobozi obusaanyaawo abalala bye bazimbye mbu kubanga Emmengo ye bazimbye mbu kubanga Emmengo yekoze ki ye bazimbye nganza bazungu ng'oleeta beeyerusa nkasukira Museveni ng'oleeta Kiyimba ng'oleeta Mpuuga wewe ensonyi muleke zifuula busungu baana mmwe musse Buganda